bannaffe abamu mu opposition nga muze mbalaba naye nebaza Katonda nti nga ttiimu tubadde banywevu n'obuvumu okulaba nti tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe mu mwaka guno ogumu era batuwuliddemuko ate ne guno gwe tutandise bagenda tuwulira ddala. Nayigira ofiisi eno nze ne bannange ne twanjula ensonga 3 ze twali tugenda okuteekako essira, ensonga ez'essimba, okulwanyisa obuli bw'enguzi, obuweereza obutali butuufu poor service delivery, n'okutyobula eddembe ly'abannansi human rights violation. Ezo 3 era tukyaziremeddeko paka kubanga ezo ffe tulaba nti bannayuganda zesinga okubabonyaabonya, ssente zaabwe zibbibwa obutabalika 10 buli mwaka, ezirina okuzimba enguudo, ezirina okuteeka eddagala mu malwaliro n'ebirala. Tebafuna buweereza nga bwe kirina kubeera service delivery. Eddembe ly'abannansi lityoboolebwa, bawambibwa ne basibwa ku bisanga ebijwetekere. Mbawulira kati bagamba nti nebbeeyo baagala kugijjawo, police bond baagala gijjawo, ate n'olaba n'aba NRM bakwe mu ngalo nti bakole ekyo, tebamanyi nti nabo kijja batuukako. Batuuke ekiseera nga nabo beetaaga bbeera eyo, naye ate nga bagirwanyisa, balowooza nti kaakati kino kikosa ffe ffekka ab'opposition. Ebintu bino tulina okubirwanyisa era nga tukyabiriko. Nga ttiimu tufulumiza ze tuyita alternative ministerial policy statements nga tuwa eri eggwanga ffe kyetulaba nti kino kyekituufu ekirina okukolebwa. Waawo tulina okuwabula gavumenti newankubadde gye tuwabula ya mutwe munene tewuliriza, netugaa nti kino kyekituufu ekirina okukolebwa. Netufulumya budget kyetwayita alternative budget eyaffe, tugaa nti kati eno budget y'abannansi, ssente tuzitemeeteme bwe tuti ku nsonga ez'obuweereza, ebyobulamu, tukole ku nguudo, amasomero gali bubi, obuweereza general obw'abannansi. Katugamba we tulina okuteeka essira, naye bannaffe olw'okubanga balina ennamba ne bagamba ebintu tujja bigoberera. Netugamba nti kale newankubadde mwe mulina ennamba n'eddoboozi lyaffe lirina okuvaayo ate mu ngeri ey'omwanguka. Ne bannayuganda ne bakitegeera nti kaakati newankubadde bano si be bali muyinza, kino kye baalikoze era kyekituufu ekirina okukolebwa, era ezo tukyesigala nga tukikola. Abamu bagenda ne balowooza naye mukola byaki ate nga tebabikkiriza. Twagala bibeere ku rekodi, bannayuganda balabe ekyenjawulo nti bwageraageranya n'atunuulira bano kye bakola naffe kitwalikoze, galabira ddala nti waliwo enjawulo. Era tuzze tukuba tooki ku ngeri gavumenti gyezeegabamu ssente y'omuwoomusolo ku bitongole eby'obwannannyini mu bumenyi bw'amateeka, kubanga tewali mutendera gwe bagoberera okugaba ssente z'omuwoomusolo zino ze bagenda ne bawa eno n'eno n'eno, okulaba nti munnansi yenna alina bizinesi awa bannayuganda emirimu, naye bw'aba afunye obuzibu alina zirooni naki asobola okuwandiika application. Naye kati kikolebwa obeerayo n'akukwata ku mukono oba n'omuwayo g'omuwadde n'akutwala mu banene ne bakuwa ssente y'omuwoomusolo. Kikyamu obubbi, corruption. Tugenze mu bitongole bino ebyenjawulo, twagenda Atiak Sugar Factory mu Mambuka Amuru, bano baakaweebwa obuwumbi 553. Ne kaakati teri sukaali avaayo. Kitongole baakiwa sukaali, baakiwa ssente okukola sukaali, teri sukaali avaayo, ate nga ssente y'omuwoomusolo yabaweebwa empitirivu. Twagenda ku Day Biopharma, bano abatusuubiza eddagala, vaccines n'ebirala, baakaweebwa obuwumbi 723. Bwe twaliyo mu October, batugamba nti October wenaggweerako bajja kuba bafulumya eddagala, katuyingire n'omwaka omupya, teri ddagala livaayo. Ate nga baaweebwa obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente z'omuwoomusolo. Twagenda ku Loko, abako tebaatukkiriza na kuyingira, baakaweebwa obuwumbi 263. Awe balina n'okuzimba parliamentary chambers ezazina okuggwa emyaka egyayita, nene kaakati obeera oli awo owulira bakoonakoona, teri kigenda maaso. Owulira Jasinyondo ze zikoonakoona naye newebuuza kyekigenda materi. Ate nga palamenti esaasaanya obuwumbi n'obuwumbi okupangisa ebizimbe bitwetoolodde ofiisi z'ababaka, basitaafu n'abalala. Omuntu ayinza n'okulowooza nti oba waliwo ekkobaane bannyini bizimbe bano kubanga baagala ofuna akasente. Kubanga ekizimbe kino bwe kinaggwa baba tebakyafuna akasente. Kati oyinza kibuusa maaso ekyo nti wayinza okuba waliwo ekkobaane.
biri awo byonna tebitegeerekeka ebintu bino. Twagenda ku Inspire Africa Coffee entungamo naye yakaweebwa obuwumbi, ekyuma kisengejja kaawa n'ebirala. Fusi twasooka okwebuuza gavumenti abantu bano mubawadde ssente ku ddiiru ki? Muguze mugabo mubawoze nti banaazizza tiwaliwo ndagaano nga n'ebitongole bino ebirala byonna byonna ati biri clear. Temukoze assessment bulungi. Yabaffe bw'oba wakuzimba kyuma kya mwanyi okiteeka ntungamo, kubanga mu NDP 3 National Development Plan 3 gavumenti yakiteekamu tibagenda kuzimba factory 2 eza kaawa wano mu Buganda ne mu Eastern Uganda, kubanga ebugiseeyo balima nnyo emwanyi. Kiri mu NDP 3 kati juzi bayisizza NDP 4 naye nga ne bwe baakola luli tebabiteeka mu nkola. Lwaki? Kugamba olaba okwebuzaabuza kungi. Yes, nannyini factory ye ayinza okugamba nti kagiteeka ewenjagala, tewali buzibu, toyinza munenya. Naye gavumenti bw'ogamba nti ogenda kuteeka omukono mu nsonga yonna, ogoberedde emitendera ki nga nekiwasuubiza tukikoze. Mu kulondoola emirimu gya gavumenti twagenda ku Lubowa Hospital era mwalaba ne batugaana n'okuyingira kuba terikyali kigenda mu maaso. Awo bakaweebwa obuwumbi 600 okuzimba eddwaliro. Bantegeezaako nti olw'okubanga tuzze tulemera ku nsonga eno eya Lubowa Hospital, kati batandise okuteekayo ekizimba ezimba awo bazimba ku speed. Tugamba kale katulindirire oba nakimalire ekyo kibali mu kuzimba olw'okubanga tulemedde ku nsonga eno, tujja kuddayo tulondoole ekizimba ekyo kyemutaddeyo kidda ku ssente zino obuwumbi 600 era kyemwali mulina okukola oba mukikoze muteekeyoko ekizimba ezimba awo okukakkanya amaloboozi gaffe tegagenda kukkakkana. Tukyalemerako. Tutadde gavumenti ku nninga ku lw'obutabalika obubbibwa buli mwaka $10 ezibbibwa era nga tetugenda kusirika ku nsonga zino. Mu kulwanyisa obuli bw'enguzi twasobola okuba tooki ne wano mu paalamenti wano, kubanga abamu bagenda ne balowooza ssenyu lwaki temukola mirimu gyammwe, mulemere ku gavumenti State House naki nga mutulemera ku State House cabinet ministries ebitongole bya gavumenti ebirala, ne wano nawo tulina okubawo tooki ku paalamenti kubanga wetukolera. Tuyinza tandikira wala nga tunatandikirawo wano ewaffe. So kyali kitukakatako okuba tooki ku bubbi obuli wano mu paalamenti yaffe. Ate buno omwaka guno giya tugenda gyongezako bwongeza. Waliwo abalowooza nti byaggwa, tebinaggwa era bingi ne tukyajjayo. Mpulira abantu bangi nga bagamba nti paalamenti yaffe eno ababaka bakibogwe. Mawulira nnyo eyo ba analysts abasunsula ensonga, ababaka bakibogwe. Ekintu ekyo nze musikkaanya nakyo. Ababaka si bakibogwe, naye si bamalirivu, si beesimbu. Obwesimbu kye tutalina wano mu paalamenti yaffe, kubanga abantu batulonda nga tumanye ensonga zaabwe, tujje tuzoogereko, tulwanyise enguzi n'ebibaluma, ne tutuuka eno ne tusirika era batuwaddeyo akasente oba batutiisizatiisiza. Ababaka bangi babatiisatiisa mu wano. Oba onoolemera ku nsonga zino ez'obuli bw'enguzi naki tujja kuteekako kandidate ewuwo tuteekemu ssente akuwangule. Tebaba onoolemerako tujja kulwanyisa, tujja kuyamba owangule bwe bityo n'obusente obuyitiŋŋana. Mwamulaba Dr. Twaha yeeyita Dr. Musawo, simanyi oba musawo ebyaddala oba musawo Muganda simanyi, naye anfaananirako omuntu eyasomako. Tuyinza gga nti wakibogwe ng'azunga bwayambuka amataama amadaala waggulu ne wansi, kuba ye twamukwatira ku kituli tumugamba ezo ssente miliyoni 4 zizeeyo wazijje n'agenda nazo n'agakumalaga nti bannanga ate abazimpa bagambye nti kakati twazikuwadda gw'omanyi kyozikozesa. Ye twamukwatira mu kituli naye n'abala gye bali bangi biyitingana mu kizimbe kino. Kati ababaka embeera eyo bwetyo yeereetera ababaka okweyisa engeri gye beeyisa, okuteesa engeri gye bateesa, ne batya ebintu ebimu, si lwakuba nti bakibogwe. Kubanga bw'otunula paalamenti yaffe eno ejjudde ababaka abayigirivu bulungi. Tuli ababaka 557 naye ababaka 18 balina zi PhD doctorate, ababaka 231 balina masters degree, ababaka 251 balina bachelor's degree, ababaka 37 balina diploma.
kati abalina senior 6 certificate bali 16 bokka kubanga eyo ekkirizibwa